amawanga amalala gasigalayo. Munyarwanda yasigala munyarwanda oba mukiga, naye eggwanga limu Ssaabasajja yalifuna lyonna, era ne kati nkyewuunyi. Kaakati omuntu yabeera nsolo ku muntu munne, waakiri otambula emayiro 10 n'otolaba muki muntu, n'olaba ensolo zonna naye nga tolabye ku gwe bayita muki. Ne bamutuuza mu bikonge by'ensambya 2, yali mukadde. Omusajja n'amuteekako LMG 1 n'asumulula. Ejjambiya zaatema ensinga eno ne zitema. Kwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Peter Kirabira. Peter Kirabira y'omu ku baana abaali nga bakyali bato mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza, era ng'ekitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero ali mu tunyumiza ebimu ku ebyo bye yalaba ebitayinza kumuva ku mutima okutuuka olunaku olwaleero. Watubuuliddeko ebintu nga 2 by'osinga okujjukira. Waliyo ekirala ekitera okujjira? Kakati ebintu bino bye nakulaze, nalina omusajja nga muto naŋŋamba nnyingidde mu magye gano naye kinnyingizaamu, njagala kufuna mmundu ngende nzita omusajja eyantwalako mukazi wange, ne kati amulina naye siriwummula nga takoze eki, nga tafudde. Kaakati ebyasi tebyavuga kusukka 3 ne bamukuba. Omwana oyo yavaamu omusaayi ebbaafu nga 3 nga ntunula. Ekyambalo kya poliisi kye yali ayambadde kyalinga kya bbulubbulu, kyekyali eky'abapoliisi, kye yali ayambadde ekisaati, omusaayi ne gukulukuta. Naŋŋamba ekintu kigaanyi kumuwalula omuggyako wano nga n'ekitundu ky'ekisaawe ky'omupiira, mugamba ekigendererwa kyo kigaanyi. Naŋŋamba kigaanyi kyosobola kyerabira. Olulala twali ku operation n'abasirikale b'Obote 4. Kati bw'ogenda oludda luli waliwo we baali basomokera, nga otambudde n'odda ekawoomya n'ogenda emabega eri, waliwo ekifo nga si kigazi naye nga bw'osomoka ogenda n'odda ebulemeezi. Kakati bwe tuba tuli eyo mu kuyoola emmwanyi ne bakwata omusajja, naye omusajja nange nalaba nga yali muyeekera. Obudde bwali bugenderera essaawa nga 12 nga zaakayisa nnyo misinde. Kakati nga bali bagamba bw'osalira wano ogwa bugwi busunjwe manju wa Barakisi nga tozze wa Mikka mu Maini. Kakati abasirikale abo 4 ne balondawo ekirowoozo ekyo ne abaali bamanyi we basomokera. Kakati ebintu tebikkirizika naye ebintu byaliwo. Omusajja oyo alabika yali leeka n'akwatibwa. Kati waliwo bukisubi bwe bati okuweta buti ekkoona ng'omusajja yalinga atudde bw'ati, ndowooza mutwe gwe nga gumugamba baakutte liri. Ne bagamba adooyi wuuno. Kati kwaliko omusajja yali Munyankole, yali saagenti, n'agamba tumuleke. Obudde bukoze eki? Naye nange badde ntidde, obudde bagamba eri abasirikale bali ludda luli, nenziruka nenzira eno. Katole n'agamba talina mmundu, talina tumuleke. Kale yafuna ekirowoozo n'agamba tumuleke. Musajja baali tebagoberera biragiro oda, baali beewakanya. Kabira zaaliwo eziri. Kati omusajja yagamba bamuleke, baali bamuyita Sergeant Katungi.
kakati omusajja baali bamuyita Obama agamba tulina okumutta. Kakati omusajja yali muteeso baali bamuyita Ekirooti namutema ejjambiya eno ey'amagye wano namwongera tema ejjambiya 3 ensingo neegwa asamba yali muvubuka wa fenna entiisa yatukuba ng'ate tutya okuddayo wali mu maini bagamba ku mabanga ambusiba abayekera baziteekawo kati twafisse mu bubbi basirikale banyumiddwa omunyago budde butukwata aduuyi agenda kutulya kakati awo awasomokerwa bintu bino bimu byewunzi tutambula munnange omusajja oyo Ekirooti amazzi yagagwamu teyafa teyaddamu kulabika teyalabika obusubi netutambula bwe tuti ku kintu bwe tuti netugenda kakati ebyo sisobola kukyerabira. Ekirala ye mukazi twamuleeta twamujja Namutanga ali mukazi munene munyankole naye yalina olubuto lukulu abasajja nga bamugamba omwalimu aboogera olunyankole olukiga bamugamba naye omukazi nakkiriza okubeera omuyeekera oba okubeera nti abadde ayamba baki abayeekera. Kakati abaali bamukaayanira nga balaba olubuto ate nalwo lukulu ne wabaawo okusikamu omuguwa. Kakati waliwo ekiti gino emiti egikalira mu nsiko ne gukala nga gwava walikuti nga gwakala nga gwajja nako busubi bwali bwokya oluyiira kubanga twayokyanga empiira okuziyiza abayeekera wabeere nga watangaala. Ne bamugamba nti tuulaawo. Mukazi n'atuula bw'ati naye nga akooye ng'ajjudde okutya ku maaso ge yenna yali ajjudde okutya. Sajja namukuba magazini y'amasasi ndaba tolonda bwe lufootose bwe luti nakkirira ba wano bwe wati wano ne wasigalawo naye enkya nensanga amabeere nga gatonnya ag'omulambo. Kale ekyo nakyo sisobola kukyerabira naye nali mmanyidde nnyo abantu be basse naye kyanyiikaaza amabeere negakulukuta. Leero twayitawo ku ssaawa nga 3 ne ŋŋendawo amabeere nga gavaamu ne ŋŋamba abantu amabeere gavaamu n'enkya gaali gavaamu naye nga basajja bajja n'ekigambo ekibi ekyokugaana okuziika abantu ekyabennyiyisa okukola buli kintu ekibi. Omuntu n'afa n'ogaana bamuziike ng'ate omusse nemuyita ku nswera nga ziŋŋonga embwa ziriddeko kiri ekitundu n'okirabawa naye nga bagamba tewali kuziika bayeekera. Ebyo bintu kakati oba naye abantu b'engulu bali used n'ekivundu bagamba n'ennyama bagivunzaamukko bakimanyira kubanga balakisa ebeera wano abantu ne babattira wano ne bamalawo ennaku 4 5 naye nga wali atuula awo enswera ne zigwa wano n'alya emmere ye bulungi nnyo naye ng'ate gwe mu butonde bwo owulira wenna waggwaawo ate tolina balaga nti otya oba olina embeera yonna ekuzaamu emabega kubanga abasajja baali boogera olulimi lwabwe ne bakulyamu olukwe nga tokoze eki ne bakulekayo eyo. Yinza okugamba kadogo goberera ndabye ng'enkoko egenda awo. Baali bamanyi okukuba ekyasi baali bamanyi okukuba tageti baali bamanyi emmundu baali basajja batendeke.
kakati omuntu omulala baali bamuyita Namata, yali mukazi mutondo, yali wewafaawo. Bwe bava mu operation Nakyeyo ne bakuba ebyasa okwekulisa, omukyalo oyo Namata n'agamba mwongeremu ku muziki, nekigwa mu matu g'omukyoli. Kuja naongea nini kyabadde agamba bongeremu, agamba okay. Ne bamutuuza mu bikonge by'ensambya 2, yali mukadde. Omusajja n'amuteekako RMG 1 n'asumulula. Nkugamba eki kyataakola, buli kintu kyonna kyateekwa okukola yakikola. Yenna enswera ne zimu, naye teyafa, naye teyadda mu kuwulira, era paka lwe yafa nga tawulira. Kakati okutta okw'omwero nakulaba, kwabayeekera kwa nkiso. Oyo mumuwerekere addeyo ekapeeka. Baani abamanyiiyo? Kubanga omuyeekera yakolagana na bumanyi. Tumanyiyo bulungi wali ejiini, addeyo. Kati abatategedde abalala banayinca nti agundi yaddayo, yali mulwadde nga yagenda. Ne bano baali batta abantu mu nzita eteri mu kwekweka. Emirambo twagiraba gyasukka obungi, ensi yawunya, ensi egula mirambo kasita okakasa nti ogugwo teguliimu. Abantu babatta si lugero, oba Wakayima yalya Wanjovu. Bino byali live. Singa abakwasi ba firimu zino zetulaba eza Vietnam, simanye zaawa, kamera bazitunuzaako awo mu triangle, bandirabye ebinene. Abantu baataama. Omuntu obulamu abweguya tewali kufa, naye okufa bwe kujja osooka kuwaayo obubwo, asooka okulaba munne. Kakati omuntu yabeera nsolo ku muntu munne, waakiri otambula emayiro 10 n'otolaba muki muntu, n'olaba ensolo zonna naye nga tolabye ku gwe bayita muki. Wallahi ne bwolengera ekintu nga kisala mbisubi bwoti, ng'abasajja bonna kuteekingirawo kava, adui tayali. Naye adui tayali temulina kye muzeeyo kuwulira, okutuukawo nga bigere bya mbizi ya mu nsiko. Mumaze essaawa ezi nga muli awo mu kupipira. Omusajja omukyoli n'akankana ati nga ye muwanvu yeeyaze, ate naawe akutya obeera mu distance, ate n'akusadde akagenda n'odda n'obaga nti ensolo esaze mujje tugenda. Kakati singa wabaawo ekibabeerako kyonna, baali tebamanyi bulamu. Baatema omusajja nga ndaba yagwa mu nkolokolo y'ekitooke, misinde gyasukka tumuddusa, ajagwa wakati w'ebitooke bya kisubi kolokolo, omutwe ne gubeera eri munda, eno ekiwanvu ne kidde. Ejjambiya zaaseka. Kaera ne obuuza abasajja bano awatali kutuuza muntu ono kumubuuza. Ejjambiya zaatema ensinga eno, ne zitema. Kakati abasajja balina ekintu ku mwoyo. Nolwekyo ebyalabwa bingi. Waliwo ebyetaagisa okubuulira abantu, waliwo bye baagamba ebyo olifa nabyo, n'abalala bonna nga bwe bakunyumiza balina ebirala ebisukka ku mawulire, kubanga nammwe bagamba ge mutulaga ku TV sigegabaggo musooka ggozaamu.
ne bagira nti asimanye agasunsula gano alabye gegasaanira. Ebintu byaliwo, abantu ebintu byali bingi. Abantu baalaba ebinene. Otudde wano bawala bo babeebakiddeko awo ng'oli wano bw'oti nga bagamba muzeeyi weetegereze abaana bano balungi weebale kuba tutegekera bw'oti. Kakati oli taata ki, oli kojja ki ng'omwana wa mwannyoko bamukwatidde awo mu maaso go ng'ate ogenda nakubawa enkoko be bagamba kuŋŋaanya enkoko 5 otuwe ffe bako. Abasajja abagwagwa abo baakola ebintu byonna ebyekivve ebyawukana n'obuwangwa bw'Abafirika. Oba kizimu ki ekyabalinya oba kyoyo ki, naye ekyoyo kyonna ekyabalinya kyabaleetera ennaku gy'otolabanga. Ne kati obalaba abadde omulamu bagamba afudde, simanyi aseeredde mu kinaabiro, ebintu bikyabayigga. Atuuse mu bitiibwa ebinene nti simanyi afudde ekibumba. Nabo bakaabye, empagi zaabwe luwaga waggulu awo zikufudde, ebimbe bitategerekeka. Nti ekintu ekyabambala kyali kiki ekikusazisaako omukazi ebbeere. Abakazi baalaba ebinene, abasajja mu Luwero Triangle mu lutalo, abasajja bakuuma ebyama. Era abasajja abo bakitiibwa, tubeebaze. Babeebakirako abakazi baabwe awo. Nakwata Nalongo namugamba olutalo luli tewali kitaggwa. Oli ne bamugamba nti kale tukusonyiye naye osooka otukoleremu ku mwana w'ono. Olwo bakukoze eki? Bakusonyiye. Omwana n'agamba nti taata olw'okubeera abalamu kakati ndiira butafa. Abantu babafuula bandiira butafa, ne babakolako ebivve eby'ensonyi ebitayogerekeka mu maaso g'ekika kyo ne famire yo. Ekitiibwa kye bayita Nazaala, Sezaala, mukamwana, ekitiibwa kyonna abasajja b'Obote bakimala mu bantu be baasanga wansi awo. Olutalo lwetabaamu abantu bangi, waliwo n'amawanga gesaddamu kulaba. Bwe twali tukyali mu nsi nga nteeketeeke, waliwo Abalundi nga bayitirivu nga balima ebijanjalo ne muwogo, ekyalo kyonna nga bagamba eyo yonna eriya baki. Mwana wattu olutalo lwabafuula Baganda teketeke, kati balina ebika, balanya, bakulu bannyiriri, eryo eggwanga lyabulira bulungi mu Baganda. Era Buganda kye yafuna mu lutalo, Abalundi bonna lwaggwa Baganda. Amawanga amalala gaasigalayo, Munyarwanda yasigala Munyarwanda oba Mukiga, naye eggwanga limu Ssaabasajja yalifuna lyonna. Era ne kati nkyewuunya abantu abo beewaayo ne bafuukira ddala Baganda. Ne bw'okinoonya kati tokyakirabako, okugyako abantu bano bakyasongamu enno nti sibe bali naye olutalo lwaleeta empisa. Abantu bwe baava mu lukoola ng'olutalo luwedde, essajja eryakula ne liwola ery'emyaka 7 ng'akalenzaako emyaka 5 ajula kufukamira, oli otya ssebo okulaga obwongo bwe bwali butuuse. Obwongo bwali bufudde. Ssebo kyalinga kintu kinene nnyo. Ssebo abantu baava mu nsiko ng'omwana w'emyaka 3 ssebo. Abantu baali basaana bakoleyo ekitabo. Era nali njagala kukola ekitabo nga ngamba nti okuva Ssebbobo n'okudda Ssebbobo. Abantu badda nga bakanduse. Yagenda n'abantu 2 ng'ayina 2. Omusajja n'akwata omwana w'omuwala n'agamba mpe munwe gwa muwogo no mu mutwali. Ng'ate nono gwe bagamba genda ne bana b'ekigaali naye ayina okugenda kuba bo banoonya ku mmere. Takyayina mugaso. Era
abantu akajanja kaali bulemeeza awo nga bakyali bulemeezi nga tebannalabira ddala ku muliro abo baali bakwana naye omuliro gwatuuka nga ebyomukyala tebikyalina makulu n'olwekyo ebinene byalabibwa naye abantu bajoogebwa abasajja abakyoli abo abasajja kyova owulira nti abaana bwe baali basaze nga bazze muli babuuse kaluma nga bajula okugamba nti wakiri n'enkoko naffe tuzikole ki naye Museveni n'agamba tetusobola kusasula na muliro naye njagala okutegeeza obusosoze bwaliwo nga ne bwe mukwata ebisajja ebyo bikyoli ne bimubizza wano mu balakisi yammwe era namwe mugiremu wadde bebbo ne bwe bamuwa bwakamanda wadde yagyeyunze bamuleese kitibwa nga tekinoga kakati omuntu agamba asana nakubaaga naye saliya egambye nti kino n'olwekyo emmundu n'ebizibu byayo omuswayiri yagiyita sira. Raha kitegeeza sanyu neno bagiyita siraha si sanyu. Oyinza okuba gwe ogikutte mu sekendi 10 n'ezi nga yo yennyini ekuba gwe. Oyinza okukola ensobi abaana baafa ng'olutalo lwakaggwaawo ati okuyita ejjukira ensi yali yansiko Sefu agisumuludde genda okutagala bw'ati ng'emulidde ne bagamba nti omusajja yawona gonna. Kakati emmundu eyo Abaganda bagiwa amannya ekivu omugemera wala ddala kituufu mugemera wala ddala mugemera wala kubanga agikutte abamanyi wateeka okukubira n'akugema. Osobola kujja nga okumba ng'akulaba naye nga wafudde dda mugemera wala ate gwe nga tomanyi oba nagamba kale genda tukutadde n'ogenda wali n'okuba n'akabonero k'omusala nti kwati ne mwana ne mwoyo omutuukirivu Mukama mponye luno si luddamu oba otuuka mu lujjo n'akukuba omulaze kabba takyakukwatirwa kisa kubanga omuntu yenna bw'akyuka ekisa kigenda ekisa kivaawo era omugongo guno Katonda yaguteekako ebintu bingi ebikulu. Bw'oba ogenda bwoti onaakulimu emabega otomanyi kyakola naye obukuumi bwa Katonda yasinga nnyo buteeka mu mugongo. Amaaso gano galabe buli kimu naye omuntu yenna bwakuva mu mugongo ebyo bye twakola basajja b'Obote omuyeekera yafuluma mu mugongo lubeerera buli lunaku. Musajja yanywedde walagiwe yeebase ssaawa 9 10 basumuludde n'enguuli ekyali ku mutwe emundu erimu amali yasuze nayo avuya ne bakuba. Museveni yafuluma mu mugongo abantu tebaafuna kusaasirwa. Abantu baalwana n'obumalirivu bwonna kubanga Kyaligonzo yakola statement. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba. Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa
Wandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Abantu balwana n'obumalirivu bwonna kubanga Kyaligonzo yakola statement. Yagamba tusindika omuti enduli. Ffenna tutaddeko amaanyi gaffe. Neerabika etuuse. Kati katugeze fuuti ziri 10 mugiyingiza mu 7. N'agamba singa tutendewalirwa bwedda. Naawe kati kuba ekifaananyi ekyo. Otegere nti abantu bassaamu amaanyi gonna. Kubanga omuntu oli bamugamba obota akola ki? Akomawo. Naye bwadda. Kakati oli gwe baakwata emirundi 7 gwe baakwatira omukazi. Agamba kangende nfe nange muntwale nnyingire. N'omusajja takola ki? Abasajja twasindika enduli. Abantu basindika enduli. Twetuuka wali ku top beddu neetuula by'emirembe. Naye kedda kati awo waliwo okulya okukomba essowaani. Abantu baali balowooza byakusaaga. Ne basooka baddira essowaani ez'ebbumba ne basima ebinnya ne baterekamu ebyebbeeyi nga balowooza enkya tudda. Ne basima ebinnya mu bitooke n'akwata gomesi. Balowooza enkya kukola ki? Abantu ne basala ebidomola n'apakiramu byalaba nti bya muwendo. Ndowooza bwe tunadduka ne tuva Ssebbobo ne tugenda e Kawoomyo oba e Nalukwakula oba e Ssebbanda enkya tukola ki? Kaali kagenderere. Ebintu byonna ne bifiira mu ttaka. Abadde okukabala sowaani nga zaayabikayabika z'ebbumba. Abantu obulamu bwabwe bwonna obwali obulungi ne bufa. Ensonyi zaakoma ku mulembe gwa Mwami Museveni ez'abantu b'omu Triangle. Kubanga abantu okunaaba kwali ku migga. Bafunyewo akalembereza kunaabako na kunywa ku mazzi oba mukazi oba musajja. Engoye zaayulika, ensonyi ziri ludda wa basirikale basajja bakulu mbaleke bataayaye bwe balifuna obudde balyambala. Bagenda bugenzi bati. Embeera nga nzibu. So ebintu bingi ne waliwo ebyo byenkumenyeddeko tebisobola kufuluma mu bwongo buno. Ebyalabibwa bingi naye waliwo ebyasukka. Ate omuntu bamuziisa omutwe ogusanze gulaba. Obulumi kimwe yafiiridde ng'ate mukazi. Kakati bintu byasukka naye mwabagenda bagoberera ebyafaayo. Olutalo lwa Museveni lwatambula n'omugga Mayanja nga buli wodde ogusanga ye yali defense line. Era ng'abantu bagamba nti aduuyi ali eri. N'abeeri bagamba aduuyi. Kakati asala wano. Nga bwe edda nga tuli bato twasazanga ne bagamba nti ow'amaanyi kadde n'eŋŋumi ekole ki? Museveni yatambula n'omugga ogwo Mayanja. Singa obulemeezi bwati bw'otuuka wano wonna mu kaki ng'ogulaba buli wamu. So gwakola omulimu munene. Ekirala be basawo. Abasawo baayolesa obukugu mu nsiko awo. Nabalaba. Mugenda gye munyaguludde eddwaliro ne mubireeta ne babyenaanika ne bajjanjaba. Empiso zaakaaba teri kusannyalaza teri kiki. Empiso zaakaaba. Abantu babatunga. Abantu babapima amagulu ne gadda mu levo. Kubanga waliwo Jeno Kayanja oyo. Debate yamala ennaku nga 3 okugulu kwa kusala ko si kwa kusala. Besigye n'agamba nti kwa kusibako olunnyo kujja kudda. Ndaba atambula. Abantu obukugu buli omu kye yalinamu obukugu yakyolesa n'olwekyo abasomesa baasomesa baalimba ensi baasuubiza ebintu. Kwegamba olutalo ng'omuntu alaba luggwanca mugenda kulaba ng'enjuba egudde ng'enkya bukedde nga tewali sitoola eddako ne bayiiya empya. Ebintu byali bingi. Aye abantu abali mu gavumenti
naddala abo abakulu abaayita mu tanuulu eruweero balowooze nnyo lwaki bannansi omusaayi gwabwe gwayiika. Ekirala bategeeze n'abazze abapya okuyunga eggye ly'eggwanga nti waliwo empagi seddugge okwazimbirwa UPDF kati gy'olaba baleke basuula busuuzi bali kubasuula. So nze yeyo ensonga yange. Abantu batyoboddwa nnyo. Gwe kirungi ogenda n'otambula mu balwanyi batyoboddwa nnyo. Oli anywamu akagiraasi kawala nyina laba mbubaabo simanyi wabeeranga ne Museveni baali naye baatuula naye bawanyisiganya ebigambo. Essaawa ya leero ne bwe bakuba oba kati kubiraani essimu oba ani muzibu kati ku nsi tebakyakisobola. Tolina wooyita kubanga babagamba abo tebatulabya nnaku. Waliwo ennaku zino kyebagamba oba tonkuba nnaku yo. Kakati buli muntu lwava ebulemeezi eyo essingo oli agenda nagandi tulibeera ku ekyo ng'ate mazima naye kyo tekyabaawo kyabeerawo. Bwe kiba kyabeerawo oba mu ofiisi eyo musajja byayogedde ebyo n'okutegeeza nali kadogo toyogera bingi. Ebintu ebingi ebyo bireeta abantu okwekyawa. Waliwo mukwano gwange mukyala mugagga nnyo naye bbaawe yagenda ng'anyiiza omwetisi w'ebintu omugoba ku dduuka lye naye ng'oli mwetisi wa bintu musajja mutoolo. Bakasitoma bajja ne basuubula nga agamba gwe bireke tobisitula bwamma ngenda bafunira baki nti kati omugagga n'afuna fitina. Fitina omwetisi waki omuvubuka n'agenda agula ejjambiya oba bagiwagaza munnyo. Mpulira nti waliwo lwe baziwagaza omunnyo n'emyansa bulungi ku mini price awo. Omwami baali bamuyita Wanja omugagga. Yali aggala edduuka lye agende mu jimu. Omwana n'amubalira ku madaala wano ng'agenda mu motoka ye. Ejjambiya emu omutwe ne gugwa eri n'ekiwuduudu ne kigwa. Ebyo byaliwo awo okukyojja obuntu obwo obunyiiza. Kakati abanyankole ate nabo mwattu bayize omuze omubi ogw'okkudaala. Era President Museveni abaana abo babagambeko eyo mu bajjajja mu byalo eva abantu betumanyi nti banyankole obutakudaalira bantu mu bifo bya lukale. Nze mbeerako mu bifo by'olukale omwana n'avaamu ekigambo nekinyika emmeeme z'abantu bana banguwa okwogera kikuta obudde. Abaana bazze n'amalala n'okutyoboola abantu. Yagenda mu ofiisi ya buvunaanyizibwa omusajja amugambye nze nali muganda w'omulwanyi gundi Kamada Lutaaya n'atyoboola. Mukwate nga bw'omukutte asobola okugenda. Lwekyo abaali bakadogo kakati basajja bali myaka 5 bakaddi bakoze naye baafiirwa obulamu obw'okukola. Abalala baafulumizibwa mu magye mu kunyigirizibwa. Ne pulezidenti bambi tamanyi n'oli bajja ne bamuteekako embeera omufulumya ng'oli atunuulidde ennamba ng'eriraanye nnyo high command ng'ate yalaba diguli zonna 8 zirina. Ensi eno erina weevudde wawanvu naye ensi eno abaagizimba baagisookako bakatonda baffe baali weebali. Era waliwo abaabadibaga. Waliwo n'akayimba bakatonda ba Buganda baali 7
simanyi badda mu luwa maama so nga baali bawera. N'omuzungu naye we yajjira naga nti andeese kitangaala emisinde okukakana nga Katonda bamutadde wali mu ggwanga wakati for God and my country. Kakati twekubemu enjuyi zonna. Abanaddiini bwe babaako kye bakoonyeeko nga ddala eno tukiraba eno ku my country, aba my country nabo beetereezeemu. Ate bwe wabaayo ekigudde eno ku for God n'aba my country banguwe tetufuna bakibwetera abalala. Buli ludda lukebere ku lunnaalwo naye nga tukikolera mu kuwaŋŋana ebitiibwa. Abakulembeze abayinzikiriza nabo balina olumu bwe bayitawo ennyo oliawo aba my country ne balabanga ababalumbaganye. Genda okuwulira nga ate aba my country baganda naffe tujja byambala naffe tujja tubimanye by'okusomesa. So kakati bintu ebyo bisobola okukola obulungi nga biri wamu. Abantu baffe ne baddamu ne batebenkera. Community teziringa ziri ezalwanyisa Obote. Community zikyuse nnyo. Obukyayi, obutali buvunaanyizibwa, obuteewa kitiibwa, obutamanya bakulu, obuvunaanyizibwa buli muntu bwakusingako bulungi obubale kati tebikyaliyo. Abantu munnaye bakeera ne basimba layini ne balonda chairman Wells. Ne bwe bamala omulonda bennyini ne bajja ne baga nti tulonze oyo ffene waffe kubanga yakkiriza ebintu byaffe byonna ne bikola. Ababbi b'ente ng'ekyo kye kimufudde chairman. Eso Kakati kyabulabe abantu okusalawo era mbibulira nako tyagwa bw'olaba ekidomola kasita kiba ku yero. Kakati n'ebidomola bigenze biwera ate ebimu mwana wato biriko obutuli bitonyi. Endowooza eyo y'okwogera nga mulengeza abakulembeze bwe ne bw'olaba w'essepiki seba abantu kye bakoledde ddala mu community beetisse masepiki ge babundugudde wali beggudu genda okulya ng'ebigambo bya bitege. N'olwekyo abantu batandise okutwala layitire ebyobukulembeze. Bagenda mwattu n'okutandika bwe batyo bwe biri ku bufumbo bwe biri ku kusoma. Abantu byonna ebintu babitwala nga bwe balaba. Omusomesa alinga takyali muzadde. Kyaffe wano tugaba clearance card. Kakati omwana n'abonaabona ku ssomero ali mu compound y'essomero tebalaze muzadde nti omwana ono teyasomye. Kati bakoze enkola empya abeerawo ku ssomero mu kirasi takola ki alaga kaadi. Kati n'oguumaala baana baliyo ku ssomero babalese obwakireeresi butandikiddewa wali ku ssomero. Kakati ebintu ebyo bigenze bireeta obuzibu naye twebaza Katonda nti Uganda tegenda gaziwa. Teina ngeri yonna gyegenda kwongera gaziwamu naye abantu mwana wattu bazaala abaana. Kakati gavumenti okuteekerateekera bannayuganda bye bimu ku bintu byerayira naye baddeyo kubanga eggwanga lino omuntu najja nagamba nkola baasi ndeese z'amasanyalaze zafuluma oba 3 n'emu nekwata ku lw'ejjinja era yemu gye bakeeza ku lw'ewoyima. Mwana wattu ng'ensi teraba. Kakati tetusobola kukwatako olusozi lumu bakagezi munyo bonna ne tubakuŋŋaanyaawo ne bapulanningako ku bintu. Bagamba eddagala lino ery'amannyo liva mu bikoola. Uganda yonna nsi ya bikoola. Eddagala oba Abachina babijja waabi. Waliwo ebintu kwegamba ebinakuwaza emyaka 6 egy'obwetwaze ng'efactory y'ebikwanso. So
kakati ekibi ennyo y'ensonga y'Abannayuganda okugeraageranya eggwanga lyabwe nga tebakutte lupimo lutuufu ku mawanga gannaggwadda. Oli najja agamba nti abo obeera mu Amerika amasasi gavuga nnyo eri tewasana na kubeera naye wano abantu beebakaki naye nga olupimo talukutte buki bulungi nti mu Amerika nti waliyo tulakita emu esimba kasooli emukungula nekuba n'akawunga. Kakati oli ali eggomba ku leediyo naga nti owulidde sibye bulijjo sibye mbagamba ebyo tinebya kwegamba abakulembeze babuguyaza abantu nga tebakozeseza lupimo. Korea, Uganda, simanyi mu mmeka yalinga Korea. Olupimo lw'obuyivu lwo walutunulamu tuyinza okuba twali bwe tutyo naye ng'oli asoose kuzimba bayivu nga tufaanagana naye ng'oli amaze otuleka mu by'obwongo. Kakati abantu baffe si bateeketeeke. Abaana wano tubasomesa buli omu akola bibye. Eggwanga lino okumanya liri mu kweyiiya ne pulezidenti ali mu kweyiiya. Toyanziza sebo. Omukulembeze ali mu kweyiiya kubanga ogenda n'olaba ebintu nga naye anoonya bantu bwe banaabeerawo banaye nti tukoze bwe tuti naye ng'omulaba musajja wa Katonda awampanya wano ne wali abagezi tebafiiriddwako beekozeemu kabinja abo bagenze ku intaneti oba babbirako biki kwegamba abagezi bonna bayengeeta buyengeesi. Eggwanga eritaliiko kitiibwa ky'abantu baalyo bayivu ekintu ekyo kimu ku binnuma nti waliwo nze lwendowooza ne ngamba bino byonna bintuuseeko obutasoma buno. Museveni yatuteekamu olutalo tetwafuna budde nene seekubagiza naye omuntu omuyivu omuntu ow'okunaazaako obunaaza olumu aveemu ekyomugaso abantu tebalina bye basobodde kukola. Enguuli yetambula wonna, ennyaanya mu kyalo, obutungulu, essebobbo babirenga naye balina ebibanja. Ebintu bigenze mu kusaba okutakoma. Tubeera wano nga tulinda kansala kutuwa nsigo ate kansala y'omu alina okugogola oluzzi. Omwoyo gw'eggwanga abantu bagusuula luweero. Abantu beetamwa omwoyo gw'eggwanga ne bw'onooteekamu obuwumbi omwoyo gw'eggwanga gulina kuva ku musingi muki muto. Omwana gwe bagoba buli nnaku ku ssomero omwoyo gw'eggwanga tegusobola kuyimirirawo. Waliwo ebintu ebiyamba bannansi biteekwa okusookerwako. TV nga UBC program za gavumenti empitirivu obulungi zonna ziri kuli mbeera kuno nenjitunuulira. TV kweziri ng'ogirabira ddala oli yaleeta bonna bagaggawale omulala n'agamba bonna bagwagwawale. N'oli n'aleetera ddala omukutu gwa TV nga bagiyita bonna basiruwale. Emizannyo egy'Abachina egy'Abakoleya abo Bafiripini tekuli weebuddu tekuli kipromotinga lulimi ne bateekako omuvuunuzi okuva ku ssaawa 12 paka ku 12 yeesukuma busukumi buzannyo. Abantu kabazannye si be bazzukulu gunaabula asala. Emikutu gy'amawulire nagyo giyambye kinene okubeera nti abantu ddala ebintu baabita. Embaga kati abantu bazijja ku TV
amukolo gwa gundi nange njagala eyo kakati okuwasa tekukyasoboka ogenda okulaba omusajja aleese emmotoka 9 ate mbuno bakolagana n'ababulooka ate abamu ne baziba wabubuya balaba bondi mugitwale wali naye ekintu ki vibe kakati ensi egenze ku vibe n'omunadiini agamba ontwalawo nsomerewo emisa waliwo vibe so ebintu abantu babitutte mu kubalaata naye eggwanga lino newankubadde Museveni nga tagenze mu nsiko bajjajjaffe baali batabaazi era baali balwana lwa bulungi bwa ggwanga lino naye eggwanga Uganda erigenda okutulera n'abaana baffe n'abazzukulu lisaana okuzimbira omusingi oguviira ddala mu baana abato muleme kuddira basajja bakulu ba myaka 6 basomesa simanyi patriotism abantu abo tebakyalina kye basobola kwongerako muyigirize abaana nga bakyali bato kino kintu kikyamu guno mugga tojjaamu kennyanja kato okusinga ate bannansi lwe banaafa mu bukyamu bwabwe gwe batutteyo n'abanyika mu mazzi n'abasibako amayinja kubanga bavuba ebyennyanja ebito ng'ate naye ekigendererwa kye ky'okutereeza ate yagenda kukwata magi olwekyo eggwanga lizibwe ku layini entuufu. Mu kitundu kyaffe ekiddako ekya musajja mukulu ono Peter Kirabira agenda kutunyumiza abamu ku basajja abaali ab'amaanyi ku ludda lwa Obote abaali balemesezza musajja mukulu Museveni okubeera ng'atwala obuyinza era nga bamu ku bo mwe mwali ne Thomas Kiyengo.